Buno obubaka bugende eri abawabuzi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si abawabuzi babo ku lusegere beyeerondera, wabula abawabuzi babo ku social media, kubanga kigenza okuzuuka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku social media alina abawabuzi bangi, ng'oli ayinza n'okuba nga talina buyinza buteesa wadde mu lukiiko lw'ekika. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu oluvaayo n'abaako ensonga yonna gy'akoze, n'avaayo ku social media n'ajja naye aleese ebirowoozo bye kuwabula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buno obubaka bwammwe abafaananako bwe mutyo. Kibangwira nnyo okuwuliriza by'obagamba n'okubitegeera ng'ekyokulabirako ky'ebyo by'obagamba bakirabira ku famire yo oba bakirabira ku makaago. So si kya buntu okumalira ennyo obudde mu kugunjula abaana b'abantu abalala nga towadde budde baana b'okubagunjula. Oba kitegeera? Kino kitegeeza nti bw'obeera musajja sooka ofeeyo nnyo okulaba nti ebigambo by'oyagala okusomesa abantu ab'ebweru osoose bisomesa abantu bo bamunju. Bw'oba imaamu fuba nnyo okulaba nti abantu ab'ebweru b'ogenda okubeera nti obalagira okusaala, ekyo sooka okigamba ab'ewuwo babeere nga basaala, then bali boona obagamba kijja bbangwira nga balabira ku b'ewuwo abasaala. Bw'obeera mukyala, kubaffe mu Busiraamu temuli mukulembeze wa ddiini nga mukazi, naye waliwo eddiini endala ezirina abakulembeze nga bakazi. Kati nga mubalokole bukeere kusobola okubeera eky'omukazi n'azimba ekkanisa nga ye era nga ye musumba waayo. Kati bw'obeera omukyala ng'olina ekkanisa, abantu balina okusookerako okubuulira ebyo by'obuulira abantu mu kkanisa ye mwami wo ewaka n'abaana bo n'abantu abafamiri yo abakwetoolodde. Then n'olwokwogera n'obigamba abalala mu kkanisa, bano abajja mu kkanisa okubasumba bajja kwanguyirwa nnyo okutegeera by'obagamba n'okuwuliriza nga balabira ku bantu b'omu makaago engeri gye beeyisaamu. Oba okitegeera nti bukedde ekyomukyala alina ekkanisa, ekisingako bulungi kutandikira ku mwami wo, omugaye nti mwami wange munnange ttye, weewala ebikolwa bya sitaani omuli okutta abantu, omuli obubbi, omuli obulyake, omuli obuliwenguzi, omuli obulimba, okuwamba abantu abatalina musango, okusibira abantu obeera batalina musango. Oba okitegeera omugambe nti Katonda otuwangaaza otutuusa nga tutuusa olwaleero kibadde kisaakye, oba oli awo alina ekirungi kyatwagaliza nga kyatunoonyamu mu buwangaazi buno tusobole okwenenya tudde gy'ali nga tuli mu abo abasonyiyiddwa. Kuba naawe okimanyi nti buli kyabugagga kye tulina mu bulamu bwaffe tukifunye mu kuyiwa musaayi gw'abantu. Ebyo bigambo omukyalo bigamba bbaawo gw'owangala naye okusinza ku mbeera ze z'omumanyiiko. Era tukimanyi bulungi nti buli kitiibwa kye tulina ku nsi kuno abantu ekitiibwa kye batulabiramu, byonna ebitiibwa ebyo tufunye ku nsi kuno tuyise mu kuyiwa misaayi gy'abantu okufuuka ab'ebitiibwa ng'olwaleero ensi bwetulaba. Naye kati tukuze tukaddiye, tewakyali kipya kye tunoonya mu nsi kye tutannaba gifunamu. Si bwe budde tubeere nga tudde eri Mukama Katonda tumwenenyeze atusonyiwe. Bwe buba butemu tubuveeko, bwe buba bubbi tubuveeko, bwe buba bubba ttaka ly'abantu tulyesonyiwe kuba tetulina ttaka lye tugenda nalyo. Oba okitegeera nti ebigambo ebyo singa omukyala n'abigamba bbaawe n'abiwuliriza, ensi n'ekitegeera nti omukyala yakyusa bbaawe eyali omutemu kati yafuuka musajja munnaddiini, n'ebyali muleetera okutemula abantu yali esonyiwa n'abikola atya, n'abivaako n'atereeza. Awo abantu endiga z'osumba mu kkanisa zijja kwanguyirwa nnyo okutegeera by'ozigamba. Neze neewuunya omuntu alina kkanisa era neneebuuza bigambo ki byagamba abantu abazze mu kkanisa nga byonna byasuubira okugaana abantu mu kkanisa okubikola ate nga byebikolwa mu maka ge gy'ava ogenda mu kkanisa okusumba abantu. Mba neewuunya n'abo abagendayo okubasumba
nembuuza nti abasomera bayibuli ki bwatuuka wali layini eziragiro ezigaana okutta abantu azibasomera oba abuukambuuke bwatuuka wali layini ezigaana obubbi obulyake n'obulyaz'amaanyi ezo layini azisoma oba abuukambuuke bw'aba azibasomera nga mukimanyi nti byali musoma mu bayibuli byabagamba nti Katonda tabikkiriza ng'ate mukimanyi nti ewaka gy'ava gyemirimu egikolebwa ewaka gy'ava ebyo byabagamba nti byo bye bakoze okufuuka ekyo kye bali abaffe abantu abo banakkiriza mu byobagamba nga bamanyi nti gwe byobagamba okukola ate mmwe bye mukoze okufuuka kye muli olwaleero kiyinza obutasoboka bw'oba mwana nga gw'osomye eddiini obukedde nti oli imaamu oli sheekhe kitegeeza nti bino byogenda okubuulira abantu eno mizikiti gy'olaga bigambe ku kitaawo bw'oba olaba nga si byaliko omugambe taata munnange obubbi munnange obutemu munnange ettaka ly'abantu eribbibwa munnange abantu abawambibwa ne basibwa ku bwereere nga tebalina musango Katonda tugenda mugamba tutya taata wange nga tusisinkanye omutonzi kubanga eno si tugiyitawo buyisi ebikola bya sitaani tubyesonyiwe oba kitegeera nti bwotulako ne kitaawo mugambe ku bigambo ebifaanana bwe bityo kubanga ekanisa gye wazimba oba mu muzikiti gy'ogenda byogenda okugamba abantu naye tosobodde byogerako kubigamba ku kitaawo ojjawo obugumu n'obuvumu n'obumalirivu okuyimira mu maaso g'abantu bagende bannaye okutta kibi Katonda tayagala butemu Katonda agaana okutta naye ng'okimanyi bulungi nti byoli mugamba abantu mu kutuba gy'osoma kitaawo mutemu ebyo byoli mugamba abantu mu kyaki gy'osumba gy'okola ng'omusumba kitaawo mutemu oli muzikiti ogaana abantu obubbi balemuleka okubba balemulekerawo obulyaz'amaanyi mulekerawo obukumpanya mulekerawo obuliwa enguzi oli mu bigamba abatudde mu muzikiti abakuwuliriza naye ng'okimanyi kitaawo ebyo byebikolwa bye binnyininyini byakola oba maamawo oba oli mu kanisa ngaebyo oli mu kugamba abantu baze okubeera nti obasumba ng'oli mu bagamba ebyo naye nga boogamba ebyo bakimanyi bulungi nnyo mubatudde awo mulimu n'abaziikako ku baabwe oba kitegeera bangi ababadde batasobola kutooka kwebuuza nsonga ng'eyo bayinza okutuma okuwabula Bobi Wine bakutume nti byayogedde bikubemu ebituli okitwale nti ali mu kutunda ggwanga lyaffe mu bazungu naye akutuma weebuuze eggwanga lino ye alyagaliza nnyo nga tonnajja kuwabula Bobi Wine sooka owabule omuntu oyo akutumye kubanga kyeyoleka lwatu nti ye eggwanga yalitunda dda era kyeki kyamusibye ku ntebe y'eggwanga tayagala kugita kubanga akimanyi ayagala kumalayo ssente zaabo be yaguza eggwanga Uganda basooke balikamulemu buli kyabugagga kye baagala n'oluvannyuma alyoka alidde nga terikyalimu nsa ensonga lwaki nkugambye nti nga tonnaba kujja ku social media kuwabula Bobi Wine sooka owabule omuntu akutumye nga tonnanenya Bobi Wine nti aleese ebisiyaga mu ggwanga sooka onenye ali mu buyinza kubanga bimazeewo emyaka n'emyaka nga yali mu buyinza naye nga n'ababirya abamanyi bulungi era tasobola kubakwatako kubanga kirabika nti bamusinga amaanyi ensonga lwaki twegenderezenga nnyo bintu bye tugenda okukola tusooke nga kukozesa mitwe tulowooze nga tetunnaba kukola ebyo bye batutumye